Wabaluseewo obweraliikirivu mu bannabyabulamu olw'ensimbi entono eziteekebwa mu ssiga ery'ebyobulamu naddala mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya oba siriimu. Okusinziira ku bakulembera ekitongole ekikola ku kubunyisa amawulire ku siriimu ekya AIDS Information Center nga bakulembera Dr. Kenneth Mugisha, okukendeeza kw'okuvujjirira ekitongole kino kuleeseewo omuwaatwa munene mu kulwanyisa siriimu, kale nga beetaaga gavumenti ekitunulemu. There is a lot of the economic development that is going on in the country, but this economic development also comes with challenges. One is the rural-urban migration of most communities, and you notice that we have populations of young people that are moving from the villages to come and live in the towns because they want access to social services, they want access to amenities like electricity, good water and better feeding. Dr. Mugisha agamba bw'obulwadde bwa mukenenya bukyaliwo nnyo nga bannayuganda tebasaanye kwesulirayo gwannaggamba era nga na buli alina ky'akola alina okukikola okulaba nti yeetangira obulwadde buno. Integration. So we are creating a one-stop shop so that we can screen and prevent disease through one providing integrated and comprehensive high-quality services. So that reduces the cost of delivering services. But two, we are also transitioning. Bino byonna bibadde mu nsisinkano abalwanyisa mukenenya mwe babadde wamu n'ababaka ba paalamenti abakola ku kulwanyisa akawuka kano, ensisinkano ebadde mu kibuga Kampala. Fatal accidents, particularly in Kampala, as a result of having poor road infrastructure. Today we have over 5 people lost in accidents, and particularly body accidents. And this is as a result of potholes, the numerous potholes in the city, the bad roads in the city. We have over, for example, in the city, we have over 2,110 kilometers of road network. But only Uganda yali zimu ku nsi ezakola budget declaration. Wetwagamba nti basesera okulaba nti budget y'obulamu. Abamu ku babaka baliko bye boogedde ku nsimbi entono eziweebwa ekitongole kino n'engeri gye basobola okuyambamu.